Barista Timo okubanga akwatiddwa mu kibuga ekya Dubai tugenda kubanga tubyogerako mu katambi kano wabula nga ate ne munne full figure tugenda kubanga tuleeta akatambi ke mu maaso awo obutambi bunene bwembatirayo banange njagala okubategeeza enti nno tebiba bigambo byange wabula enkwata obutambi obwennyini nga bannyini bo be bali mu kweyogerera bino ebintu ebigenda maaso oba sekyo ebibatuuseeko ne tubeera nga ate naffe tubyongerayo okubanga bituuka ku bannayuganda bonna abayagala okubanga bali interested mu gwanga lyabwe tekako n'okumanya biki ebigenda mu maaso all over the world. Yenze Shila Adita gwe twegatteko tubeere nga tukuza channel eno ng'osubscribinze okwate ku notification bell buli video yonna yonna gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako direct yonna gy'oli. Mmwe namwe n'abasubscribing edda embaagala nnyo ngera bwe nsiba nkibagamba nti nsaba Mukama abawe ebyo bye musinga okwagala kubanga Mukama yekka yagaba tewali muntu mulala yenna asobola okuwa okuleka Mukama Katonda era nembeera nga mbajjukiza nti Katonda bw'oba omwesize noteeka all your trust effort in God, trust me ojafuna ebyo byoyagala munange guminkirizaako nakyo kikulu nnyo mu bulamu okugumunkirizaako. So tugenda kubanga tugendako mu butambi ku biki ebigenda maaso ngera bwomanyi nti no Barista Timo gwe mumanyi obulungi the hitmaker, the airport hitmaker, ebintu byamutabuseeko ddadda munanga bannayuganda bamugombyemu akaala bamwogerako bino na bino na bino era nga walina obutambi obugamba nti no omulenzi ono yabadde akwatiddwa nga bamukwatidde mu kibuga ekya Dubai ng'ateberezebwa okubanga y'omu kuba abadde emabega w'okubanga batta omugenzi Isma. Ensonga za Isma nno zirabikanga ennyangu naye ate munange zeeyongera kuzibuwala anti wanino Barista Timo afulumidde mu mpapula z'amawulire ezaabukedde ng'era posti w'ogirabaawo nga bagamba nti nno omu eyabadde mu lukwe okutta omugenzi Isma addukidde Dubai kyebategeeza Barista Timo era nga poliisi yaffe ey'oggwanga Uganda egamba ekyakola kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna omulenzi ono meaning omulenzi tebannaba kumukwatanga bwe kyogerebwa wabula poliisi egamba nti nno bakyali mukola kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna omulenzi ono Barista Timo. Igolowooza ensonga za Barista Timo zigenda kuggwa zitya tugendagendako mu butambi tuwulize endowooza ez'enjawulo okuva eri abannayuganda ku nsonga za Barista Timo ate era tukomewo tugende ne full figure ko kikyalowooza twekuumireko tugendeko mu butambi. Oyinza otya okwe-implicatinga ku madda nze kyekubye audio kyekubye gundi Barista Timo munoonyeza nnyo likes bavubuka mmwe munoonyeza likes naye mutusaasire ffe tulina obulumi ffe be mulaba naye twasalawo okusirika ku luno lwamaze ofuna ssente ng'ossa Ichuli muli mu ddiiru lwase Uganda bulijjo obaddeeyo era twakulaba omuwala yakwogera Barista Timo nti wamulya n'ekyali kiteeketeeke ng'oyagala abantu batandika okkumanya ne bakama abo bakutegeere kuba wakola ekyennyonyi ng'otandise okusereba. Wuliriza essaawa Ichuli we baamutidde we wafunidde obudde obukyusa tiketi nga n'ennyonyi ekulinze. Ekibuzo namba 2 Barista Timo mpulira ngenda kukukuba n'ennyenje ojja kutya ensi. Ichuli nobody say agenda kubaabya mwenna. Essaawa Ichuli we baamutidde we wafunidde obudde obukyusa tiketi nga n'ennyonyi ekulinze. Ekyokubiri nze wamma sikumanyi naye ogenda kumpulira. Muganda wange Bruno K nkulamusizzaako. Bruno K oyina omuwala buno obubaka mubuweereze Barista Timo mumugambe enanga amunoonya gamba Barista Timo enanga akunoonya ku nfa ya jjajja Ichuli kubanga ebintu nga bwe biyimiridde Barista Timo right now ye number 1 suspect. Owulidde ebibuuzo bingi Barista Timo amangu ago nove Dubai haraka notuuke Uganda tonaba kuraba yadde family yo omuntu gwoyagala osooka okusinkana yejjajja Ichuli omugenzi ekyongo okitaddeawo n'opangisa ka hoteli n'otuukayo ate n'ogamba nti simanyi watuukayo ng'oli mukoowu ne weebaka obudde ne buyitako n'ozuukuka okukubira jjajja Ichuli n'akugamba muganda wange obudde bugenze
kasita wooli wanene Kampala katusinkane enkya gwomu Barista Timo n'ogamba nedda nina okusinkana leero ekiro ekyo kye baata jjajja Ichuli owulidde ebyo nga bikyali awo ne batta jjajja Ichuli gwamanyi we baakuba jjajja Ichuli n'amasasi ameka ge baamukuba tebakulaba ku crime scene wategeera otya enamba y'amasasi ge baakuba jjajja Ichuli ekyo n'okiteekaawo Barista Timo njagala nkubuulireko ekintu kimu nti okusamwasamu ebigambo oluusi kikuleeta mu buzibu okwagala popularity kikuleeta mu buzibu amangu ago weetumya erinnya ya jjajja Ichuli ericapo Barista Timo whom are you enanga yagambye waliwo essimu eyakubiddwa jjajja Ichuli n'esigala ng'emulemerako ng'eyagala musinkana naye tuginoonyerezaako nanyiniyo nga nanyiniyo yegwe Barista Timo Ichuli ng'amaze okufa n'okwata booda n'ekuddusa ku Entebbe airport n'olinya n'odde Dubai amangu ago tiketi wagijjawa Barista Timo ebibuuzo bingi ansa ntono olina bingi byakunnyonnyola remember osobola okukozesebwa ne bakukozesa n'ofuuka tageti n'okozesebwa okuteeka omuntu ku tageti ne bamusaanyaawo nakyo kiri possible oshegeera right now you have a lot of questions to answer Barista Timo owulidde byebyo kati enanga akunoonya neyo gy'oli siwala ne bw'aba akwagala leero bakudipotinga ne bakukomyawo waneeno naye bagenda okunoonyereza muganda wange okutuuka ku mutuufu ayasse ng'omazeeyo emyaka ebiri ebya Uganda tobimanyi bakola research ne banoonyereza nga gw'oli mu nkomyo ngi tebanaba kufuna omutuufu ayasse naye nga gw'owoomye mulekeraawo okuteeka buli kimu ku social media owulidde mulekeraawo okwagala obutaala bw'amangu mangu Barista Timo message eno mugimpeere Barista Timo my brother enswera ekwagala yeekugwa ku bwankulabulako osusse w'olina okukoma abasajja bagenda kujjawo bakomyewo wano kankubuulye tebakulima nti there is a black man safe in the Gulf ng'oli muddugavu toli safe ng'ova mu Africa wano toli safe essimu emu okukubibwa omuntu yenna nti minisita obaani nti alo n'akubira embassy ne bagiweereza amannya go n'ekifaananyi kyo okomawo wano kyova olaba teriyo yali abikamize nuisance ng'ali ku TikTok kuno simanya love masse simanya donase simanya ani ne batamukomyawo wano Timo okubuulira amazima abasajja bagenda kukomyawo bw'oba oyagala becoming a hero oyinza okwejjusa Tetukomye ku nsonga za Barista Timo zokka kubanga recently zibadde zikyagenda maaso up to now wabula ate tugenda kubanga tubatuusako n'ensonga endala ez'amukyala full figure okuba nti yafulumidde ku lisiti y'abo abagenda okubanga battibwa abagenda okubanga bakolebwako ebikolobero ebintu ebitali bya mpisa munnange avuddeyo n'abanga ayanukula Uganda mwena n'abategeeza n'abagamba oyinza okubanga osanyuse olunaku olwaleero olw'okuba nze wabula njagala manyi nti naawe munnange ojja kuba ofa kuba ensi eno tewali agenda kugibeerako akatambi ako fulufiga akakoze wabula ng'era bwe yasoose tugamba nti ye ebintu by'obufuzi abivuddemu takyayagala muntu yenna yenna muyingiza mu nsonga z'abufuzi era n'atutegeeza nti okufa kwa Isima yakugizeemu ebintu bingi nnyo kwamuleetedde okutya sekutya natya okufaako obufi like any other person ngaffe era akatambi ako tugenda kubanga tukabatuusaako awo gye bujjaawo mu maaso wabula ng'ate nze nga sinnaba kubanga ngenda wala neetaaga okuyisaawo kano akagambo nti muganda waffe Barista Timo ensonga zino ozirabanga ez'okusaaga ozirabanga ezitandika obutandisi olabanga ali mu kufuna obufunyi feemu olw'ebintu ebigenda mu maaso naye njagala okimanye nti kigambo kutta muntu kintu kinene nnyo munange omuntu wakikusibako kisobola okubeerako nekikuzaalira ebizibu n'onoonya engeri gy'ova mu bizibu bineeno nga
togiraba tukusaba ekintu kimu yes tukimanyi nti abantu bali mu kutunda era nga wewe wanyo ogenda funa blue tick ogenda kubeera wamanyi n'ebintu ebirala olw'ebintu ebigenda mu maaso naye tomanya gye bigenda kufundikira tukusaba lekerawo okwanukula abantu buli ayina message gyakuwa kubanga mu ebyo ebigambo by'otuddiza mwe mugenda okuva evidence mwe mugenda okuva ebintu ebigenda okufuula igwe okubeera omumenyi w'amateeka so nze nsuubira nti asirise teyejjusa mwana mulenzi sirikako tula wansi osirike buli kimu okireke kitambule nga wakirina okutambula sigala ku content wo bulijjo gw'okola wabula ensonga ezirimu omuntu afudde ng'ate bali mu zinoonyerezaako sooka ozireke katugendeko mu katambi ka fulufiga ate era tukomewo katonda kyateekateeka okubeera ekyange kyekyo obulamu katonda bwe yankolerako limiti bwe buliba bwebwo nga butuse bulibala bwebwo toyina right ekyusa bulamu bwange oba ndibeerawa oba buliba bwebwo kubanga simanya gye nabujja sibulinaako obuyinza kantandika ddi omugamba nti bukomye wano buwe kino butuuse wano no sikyakufumintiriza era sikyakutya kufa kubanga opoziti y'obulamu kufa naawe yasayisima nayagaliza isima okufa naali mu kusanyuka one day one time ogenda kufa the end of life kati waba okuba gudi kudde nkwewuunya ndaba obutategeera ba YouTube mulekerawo okwotera abantu ebizibu musa amaka g'abantu n'okyaza Lwasa n'omuwa ebigambo kola bwoti kyekijja okutunda nali omwana drivinga Lwasa nga baleese omusumaali akasajja kakama mbuluga bannange bakalibummula ddi mungu ne tukawona Lwasa ayogera bwoti kati kola bwoti bino bijja okutunda kuba gweyagala peegi yeekole Lwasa ne mumalako ekitiibwa kyonna ayina abaana ayina abakyala ne munoonya enjo ne yeekweka ne munoonyanga ne mutoyi ne munoonya mu kabaala era mwawunziko obufumbo mumazeewo kyobala buli afuna gwayagala muteekawo end in tears end in tolisanga mwana nga gamba nti mujja kumaliza bulungi nga musanyuka bwofuna akwagala nti end in tears eyo ye kiba ku likodi obukyayimu abujjawo okuwalana ne mutayagala okuwalana n'abatabaliiko omuntu nayagala omuntu nti binde bawasiza gundi end in tears n'obeera ku ekyo gw'obadde ogenda omwebakako muganda we yabadde agenda okumuwasa yo noonya bafulufiga n'omunoonya n'omufiirako nali noonyezako kuwo oba namwagalya public oba nagamba nti mutembeeya singa nali mutembeera singa mwamulaba dda nakati ndi waka ndi munayiti singa nali mutembeeya singa mwamulaba dda naye si mutembeeya nga tonna n'okunoonya wange lwatakola kuwo mwenna muyina obusolo abalina YouTube channels muyina abaana n'abakazi ne bemwendako abalaba abawasa dda abala muli basiyazi amabina gonna gabagudde olubege lwate mwekolako lugambo nga mmwe natusokola apenge ng'ogamba nti Isima yalina n'omwana yali azaala can you imagine kati abalala mufunye kamubaka ku Isima nalabye ono ERS mani mbwakola listi anoonya kamubaka afa ng'oyo tebamutugamba nga tewalabula Isima munange gwalina obulamu abugaba buli alina kapeja anoonya kamubaka abafa abagwa mbu Isima yali azaala yeeyogerera ye kennyini nga bwe baamukebera ne bamubulya amagye 10 z'alina n'emitwalo gy'alina ne lwaki tasobola gw'ovaayo oleeta amatu obumpugumu oleeta amaviiri ojjo nyampira abantu ogabatukana ng'alinnye mu mizi mbu yali yenna okuzaala yali mufatinensi nze ndowooza singa bali badalayikisi singa zigaggawaza singa muli bagagga bavundo singa muli babinojjo naye mbate mufuuse babinojjo mweddeko n'enjogereko enderemu abayintavinga abantu musinza okwetera abantu ebizibu Saimo yale yajja ku mulimu w'enkola n'ayita bitone n'amuntega ng'akimanyi bulungi nnyo njagala kamiliyoni nze mba njagala omuntu seekweka nze we mba njagala era oyo gwe mba njagala yaba yoyo togenda kunkaka bannange nze tisigulwa sisikambulwa sisikamugwa nze sikakibwa sirimbwalimbwa tewali muwendo gusobola kugula full figure nze we mba njagadde omuntu oyo gwe mba njagala nze njagala kamiliyoni ye muyimbi wange njagala spice mubadde muvuma spice wano abayimbi bonna ne birangirangi bagenze era ne babawe ssente
ngate munamogerako basiba ngate munabogerako kati abagizi mwasigaddewa buli muyimbi gwomanyi mugwanga okujjako Bobi Wine ne Mick Wine bebatabaddeyo bonna babaddeyo bali ku lisiti ne babawa biliyoni 8 mwaga biliyoni gw'omuwagiza yasamirira akuba pikkerere atekako data wasigaddewa kazo ye president bamala mu nsirike ennaku ezi abala bakola ne sex kakati mmwe mwasigaddewa Spice ndaba nalaba wine nga bazina shiba ne manyazo bazikubye bazirina zuya no wunya mpeo tuko muri mwasigadde ku kyawo mulekera ovuma abantu for nothing Spice onfukide kizibu agenze kuyimba wa muwozi muna Uganda takugambye konti ndi muna byabufuzi Spice tayingira nkombi byabufuzi bwagenda kai wabalanga te mumuvuma mumuvumye mumumazeewo abawagiza siba mumuvumye mwegase kati mwasigadde luddawa buli muntu yabaddeyo kati bafiki famaika kina muntu kila nani kila muntu ne birangirangi chemunonya fawa kirina aton nimirira onvumo njogerera nenga nawe ononya chenina nakusookayo togenda kubeera nze tawutira mukisa gwange ne balingo banenvaawo togenda kubeera nze yenze nawe gwegwe nange sigenda kubeera gwe kyoli nesibananya nnyo kaluna basito omuntu akwadde omukisa funya abantu abamuwende mu bulamu mukama akugaseeko ate n'ekyo kuwalana nakyo nkikugaane gwe masikini ya Mungu ekyo yali kyosigaza kyakunvuba na kuwalana kyokka kyosigaza ate katogenda kunkola ki kuba toyina buyinza ku bulamu bwa muntu muzungu alina ekigambo kigamba nti play a fool to avoid nonsense sometimes muntu laba ne tubanga abasirusiru ku avoiding a nonsense because you are empty tin you are there you are empty tin oza spam za mamaze kwega tanze nsula negase ne banjoleza onvumira ki onaza masuwano onaza mbote mamiti oli kufurufigo ovuma oyogera Sweden kyabwaga kyekiri Sweden ovuddeyo naki kugamba muleka abantu batambule mu life yabe kubanga kyemunoonya fa bakirina onvuma kuba nafudina omukisa gwange onjagaliza okufa kuba ndi wa mukisa yes nja kufa ate kinza sikitya kubanga nkimanyi mind yange mukama yampa obuwongo n'obulamu ntegeera nti the end of life opposite y'obulamu kufa one day one time I will die nenebaza katonda sikutya kubanga nawe ananzita oba nandoga oba nakola ki edogoto yo terinsobola togenda kuwangalira kunsi kubeerako toli imoto toli vampire toli kiki era ojja kufa just about time mbanku sasa busosi naye ngojja bangi mutusubiza okufa n'okudda wano nga tuwafa mutusanze wene mutulabako nga tunyinya n'okunyirira nga tunyirira nnyo n'okusinga mwe abemetta omuzigo filter zalinga zibalimba mwagongobala dda mwagoba mutusanze wene mutulabako so mu byonna mbadde njaga kutuusa message yange eri ba YouTuber temutawana kunzunganirako n'obo kamera totawana okuba essimu yange njagala okuva wano nga mblokinga kila muntu kila nani YouTuber praise respect me chemba koleddeko tafari embataddeko insha Allah limala leave me alone mbulina ka page mbuka TikTok page musimanyi nkuliza ka TikTok please leave me alone nze nakwatabukanya media nga monna tebagala muwa content ne mugamba ze ngenda kuwa jangu ku bondi wembera wetukolera ali ne mugamba tena wetovaawo kati musubuzi wa motoka anyirira bwato manyi jali emmere kukatu bavuga mvuge yave Dubai nga ina nusu kasanvu ne mugamba bukenya I'm going to stand with you yagendera woyo mwana yike ndusu na tuise magari peje tambule can you imagine mbasaba temuddamu kunzungirako nze mundeke ate anayagala okufa nange nja kufa naye siri mwangu
nja kufa n'omuntu ate somusi babiri nze no ndi mulwanya tawumuza sizikizanze gwolaba abanjagala mujja kunsanga ku Salt TV Monday to Friday nennaku endala banyongede program owo mukisa batu wabeera abala banoonya minimu nze banyongera contract bongeza sente ene sefefu wajiwa wadde kakati abanjagala mujja kunsanga ku Salt abala mujja kunsanga ku page zange nina emikwana abanjagala gye bali nze bigambo byange bina bye biyambye kubanjogeza mazima abalina kye bali lwakubanze abalina kebekoledde lwakubanze abali bano bambufumbo nga batuddemu lwakubanze abakoze business because of me nina abanjagala buli muntu abana abamwagala n'abatamwagala Pilato yali abuuza abagoberezi yabagamba nti ku Yesu Kristo mbulizi w'enjiri nono omukwasi w'abakazi omutemu omubbi balaba mbawani tute ani bamugamba tuwe balaba ote Yesu kati nina abanjagala n'abatanjagala bata Yesu yali mwana wa Katonda ku nsi yamalako emyaka 3 mwegi ebyamagalo yabikolera mu myaka egi byonna bana byakola wabikunganya byali bya myaka egi ku nsi yawangalako emyaka 3 mwegi yali asobola okubeera imoto kuba ye yali mwana wa Katonda naye yafa natufiririra nanazibwa omusaayi gwa Yesu ndiko omusaayi gwa Yesu nkulidde mu kibatu kya Katonda ntudde ku mukono ogwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nasomesa bakatonda I'm blessed njawula wisdom ku knowledge manyi kye njagala nekkiririzaamu temugenda kuntisatisa togenda kuba muntu n'omuwano togenda kuŋŋaana kye njagala I stand with the President Museveni for my life nkidamu njagala nkigambo tegeere oba tebatwagala oba bangoba oba munyankole oba munchiga oba munyarwanda oba Museveni muki oba yavaawa gwe njagala as me I know what I want njagala President Museveni ng'omuntu sayagala sendeze samagala ko biki wabula gwe njagala nina omutima nange ng'omuntu manyi kye njagala as me nategerera nesalirawo bwe mbanjagala ate mbanjagala I stand with the President Museveni for my life oba ndi banfudde oba mulinzita I stand with President Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa I don't care oba tanjagala oba ndi muganda bye mwogera oba biki munyarwanda it's okay oba muchwezi me I don't care because I know what I want nza sikakibwa fe mutu wana nende tulina kye tuyina yisima mama labe afiride mu kazigo tetuli bagaganga we molowooza kukola nnyo tetulina kyabwerere Museveni ne waba ina kyampadde ne bana kikolerera sina kyabwerere kyagenda kumpa nti President Museveni ampadde kino kyabwerere no tekiriwo bwe mba nakola buli muntu akola asasulwa ate waliyo nekirala nti omuntu akoledde obulungi asiimwa mwawule feva ku bisiraani mugume n'ebisiraani byammwe mugende mulimu amalalo gammwe mugende babanaazako ebisiraani mulokole emitima gyammwe bali begamba nti munye Yesu ng'akyasobola okulabika ffe mutogeddeko ebigambo bingi naffe twalokoka tumanyi Katonda yaani nze okuba nga ndi mukwano gwa Nabbi Samuel kakande bamunoonya mukubira simu dadi nina okusomeza weekuti ndi mwavu bwenne bwende Pastor Bujingo bamukubira simu mukubiranga tata wange ndi bwenne bwente bazikulo tebalidde as my father omunyanda bayampa omulimu nga mwabaganda munwanyisa bakyaha by'okusinga abanyarwanda abaganda muli babi okusinga abanyarwanda bisiraani mmwe omunyanda wabayampa omulimu nga mwabannwana muli baganda simanyi bule simanyi bwete simanyi kamoga simanyi kichi simanyi chaze nga baganda be bannwana nyemegubera ko gwa munyarwanda kufe nani abeera omubi mbuzo mubi yaliwa mweyita abalungi ne kabaka mwamuwaayo wobote mwamu mikono we pu ne mumulyamu olukwe n'abakolimira sikirabanga ko wano mu nsi omuntu okusanyukira omufu oba newebeera mbwa ya muntu ng'efudde
naye abantu ne bafanga ne mukuba gudi ku dolowooza kikatonda kusasula ki osanyuka tengo omuntu afudde tekibangawo ku lukalu lw'ensi yonna kijja mu sizoni zammwe tekibangawo okuvuma kabaka tuwangadde emyaka gyonna tebavumangako ku kabaka sikiwulira ng'anako okuleka bamulyamu olukwere bamuwobote naye kabaka tavumwangako ne bamufungulya kabina kize kuli jimu yammwe ebyobufuzi byakatandika yani yagamba nti buli muntu awagira abeera munnabyabufuzi fena tuli bannabyabufuzi nenina gwe mpagira gwe njagala nenga siri munnabyabufuzi gwe oyota ng'ovuma owange gwe njagala mugamba fulufiga yaddako simanyi pyamale simanyi ani wano yeekolera avuma bebekulu n'avuma abaana be n'avuma muwoozi nga bwagwa ensimbu mu nsi tulina first son ogu omuzungu agamba nti you can choose your friend but you can't choose your family muwoozi tayamanya nti naalizaalibwa first family bazaala muzaale ng'omwana mumuvuma abaana ba Museveni singa baali babi ku bigambo by'omuvuma muwoozi jano mulambe yasomera mu academies just okubeera highest muwoozi okukubuzaawo ne batamanya na gy'oli kiina eddakiika waliwo sekendi ne batamanya na gy'okutte ne bataddamu nakukolalako singa abaana abo baali babi kumuvuma gye mubavumamu kakwenza avuma muwoozi okuva January to December singa abaana abo baali babi bujingo gwe muvuma singa ali mubi munyarwanda teyeegaana singa ali mubi ngaye mwogera nti babi abulwa sente ezikutwala mu kooti abaana ba Museveni singa baali babi envuma gye muvuma Museveni singa we muli olowooza gwe kunoonya oba kusindikira omuntu sniper kirimu sekendi naye bantu balokole era olabo baddukira mu kanisa na church Museveni tasaako kwogera salimi na baladayo kyawandiikibwa naye mmwe okumanya muli babi eyeekolera bw'avuma yalina ovuma n'okwogera Akatambi kanvudde wa muwabuzi wa president full figure nga bwe nabagambye nti nno ebigambo ebibeera waneno kweno chano tebiba byaffe wabula biva mu bantu era tukwata abo abantu ne tubaleeta waneno mmwe mwerabireko era mwewulirireko n'amatu gammwe musobole okumanya wa gye biva ffe tubireeta waneno kugezaako ku expandinga information oba to spray information ebeere nga etuuka ku bantu abalala. We are trying to spread the information evuddemu abo abantu etuuke ku bantu abalala nabo bamanye abantu nga baninga bafanzi baabwe mikwano gyabwe families zaabwe nabo abalala ababeegomba basobole okumanya biki ebivudde mu bantu be babawagira. Kyovula bato bagamba tetwagala mubeere nga mu misunderstanding information gye tuba tutadde waneeno olw'ebintu ebigenda mu maaso oba olw'embeera za security tetwagala muwande ffe bigambo yensonga lwaki tubatirawo obutambi obwo mubeere nga mubuulira bulungi nnyo ate era nga neeyongera okujjukiza abannayuganda nti banange aweeva maki nti gwe omulabewo olaba atuuseeko ekizibu n'omulaba nga avuddewo njagala okukutegeeza nti nno omuntu oyo gw'obadde naye obuzibu si ye yekka ow'enkomeredde gw'ogenda okyakalana naye waliyo abantu bangi nnyo abakyakukyawa bantu bangi nnyo abakyakwagala so woba olowooza nti ekizibu kyo kibadde ky'oyo muntu omu kaŋŋambe fulfiga oba yisima olexas nti togenda kuddamu kufuna bizibu nze ndowooza nga ggwe eyeerimba ebizibu bijja kujja mpaka oba oyagala oba toyagala abakunyiiza bagenda kubeerawo naye ekibuuzo kiri nti buli anaakunyiiza anaakola ky'otayagala gw'otayagala ogenda kutta mutte bweba yeyo ensonga omanye abantu bameka b'ogenda okutta ye ogenda kubatta empaka ddi totuuka ekiseera n'okoowa okutta so nze ŋŋamba ebintu bino eno ebyokwetiisatiisa kwesonga mu mundu kuyiwa musaayi abantu baffe bandibadde babireka ffenna tuli bannayuganda abalereddwa ensi emu our motherland Uganda tusaba tubeere nga tukwatagana for the better of Uganda. Yenze Shila Adita subscribing kwata ku notification bell wabula ate ekisinga amakulu era lekanga okomenti nzaawo wansi tumanye ekikyolowooza embagalanyi.